gwe buli bonda ne elementi kyange kitegeeza mba nyingiddewo ku mukutu guno ogwa The Standard News nange da element man muzzukulu wa Mugema nyongera okubebaza mwebalegenda maaso n'okubeera nti mutugobera njagala okutegeeza nti tuli ku TikTok nga kotadde ne YouTube kale gwe wenna genda maaso otugobere ate olaikinge ku mukutu guno ogwa The Standard News nze da element man muzzukulu wa Mugema ng'olunaku lwaleero njagala okutegeeza nti ziguse n'ensonga ey'omukyala Anita Among gwe bayita Triple A ebintu byenga byongedde okubeera nti ekyamazima byonooneka bisajjuka kale kwegamba embeera gy'alimu yeetaaga kusabira olw'ebyo byagenda mu maaso byayitamu njagala okutegeeza gwe wenna ow'omulabi waffe ku mukutu guno nti subscribinga ate olaikinge kale mwenna mutuzaamu amaanyi mwebale nnyo mwebale ddala kati nno ensonga y'omukyala Anita Among ngamba Speaker wa Parliament ekyagenda mu maaso n'okubeera nti ekyakubya Abannayuganda obwama nga buli omu yeebuuza omukyala ono kikyazzaako njagala okubuulira ggwe omulabi waffe nti ekyamazima Anita Among kati atandise okubeera nti akwasa abantu ekisa olw'embeera gy'ayitamu olw'okuba nti kyakkirizibwa kuva mu nnyumba olw'ebyo ebimwogebwako ku mukutu guno oba ku mikutu egy'enjawulo ku mbeera gy'alimu mu kaseera kano Anita Among kasooke nkujjukizemu katono ono nno yakwatibwa mu ngeri gyakwatibwamu buli omu yaleetera Abannayuganda okwewuunya omukulu ono engeri gyakwatiddwamu era nga buli kimu kyagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima oba engeri gyali akolamu emirimu gye mu Parliament yaleetera Abannayuganda okwebuuza naye omukyalo ono amaanyi agajjawa yaleetera Abannayuganda okwebuuza naye ddala bana NRM abayita mu bifo abakaba Parliament abatawangula bawangula bata bino byonna oba oliawo byagenda mu maaso n'okubeera nti bitunuulirwa era nga yensonga lwaki n'engeri yakolangamu emirimu gye egya speed nga addukanya emirimu gye egya woofiisi oba oliawo nga kyekyamuviirako okubeera nti Anita Among ono ebizibu bimuddugalira era nga mu kaseera kano kwegamba oyinza okugamba eggumba lyeyamira lyekyabazima lyamulakira nkozesa olulimi olwo nti eggumba lyeyamira lyamulakira kale nno mu kaseera kano Anita Among waliwo oba oliawo bannansi okuva mu gundi eno gyakiikirirwa nga omubaka weeyo bavuddeyo ne bakaaba ne balaajanira omuduumizi w'amagye gwe bayita CDF General Muhoozi Kainerugaba nti bannange tuyambe ogende maaso oyimbule omuntu waffe agenda afuna obujjanjabi bino ne webijjidde era abantu bano okutuuka okubeera nga bavaayo kwe kubeera nga mu kaseera kano omukyalo ono Anita Among embeera gy'alimu tewumya nakabululu lulimi lwemba nkozesa olw'ensonga nti ekyamazima omukyalo ono oba oliawo bingi byazze ayitamu era nga mu kaseera gye buvuddeko twalaba poliisi n'amagye nga basazeeko amakaage omuli okujja emmotoka eyamuviirako obuzibu ekika kya Rolls Royce eno nno nga kigamba okubeera nti yagigula obuwanana bw'ensimbi bilioni 3.5 ate nga mu Uganda oba oliawo teri yali azikutteko ate nga teri yali aguze emmotoka emalawo obuwanana bw'ensimbi obwo ate nga wano mu kaseera kano bategeeza bulungi nti omukyalo ono oba oliawo ssente zino ze yali agenze maaso n'okubeera nti yeewo oba azigula emmotoka kigamba okubeera nti zaali zamuwi wa musolo era nga wano njagala okutegeeza era njagala okubuulira nti omukyalo ono Anita Among poliisi tiyakoma kubeera nti ejja emmotoka ya Rolls Royce bwetyo nejja emmotoka ze zonna zino nno nga zaboyebwa era nakati zikyali ku poliisi ku kitebe ky'amagaba poliisi ekikulu naye zinaggyibwayo kweri oba ekyamazima byonna ebitera okugendeyo tebitera kuggibwayo naye nno njagala okutegeeza nti oba oliawo yembeera omukyalo ono gy'alimu mu kaseera kati ate nga mu kaseera kano omukyalo ono Anita Among embeera oba oliawo gy'alimu tewumya nakabululu
nga bagamba nti ekyamazima omukyalo ono mulwadde muyi. Ono nno yafuna blood clot mu magulu era mu kaseera kano kigambibwa okubeera nti amagulu gonna gazimbye, yeetaaga bujjanjabi obw'enjawulo okubeera nti omukyalo ono atwalibwa okujjanjabibwa. Era Amongo ono njagala kujjukizaamu oluvannyuma lwa bino byonna okubeera nti bizuuka, omukyala oba munne mukwano gwe nfanfe Honorable Nsereko Muhammad ono nno yasobodde okubeera nga amukyalirako era ne babaako n'emboozi oba oliawo gye banyumya. Ebigambo bya omukulu ono byabadde tebiwoma nakabulu era nga byabadde oba oliawo nga alinga alajana ng'agamba nti nemmwe bannange musooke mutunulire embeera y'omukulu omukyalo ono gy'alimu eyeetaagisibwa ddala okubeera nti oba oliawo agenda mu maaso n'okuyambibwa mu nsonga ezimu oba endala. Era nga wano kangende maaso n'okubeera nti kansooke kuwe Muhammad Nsereko ono abeeko n'ensonga za nnyonnyola. Anita ye musanze yenna yeebase wansi, amagulu gazimbye, ayina blood clot mu kugulu, baagimuzuddemu n'oyo ajja kumala kufa. Bagambe omwana waffe yatukolera bingi era simanya second national chairperson owagundi muleete maiti ye mugireete mu parliament mumwogereko biki. Ng'omuntu avuye afa ggwawo. Kyekigaana ensi okutambula n'egenda mu maaso. Nemmwe abantu babiwayi bibiri abalina obuyinza mwe mutunuulira nti eri ayinza okuddayo okubeesiga nti mukoleka nammwe ku kintu kye mukoze omuwala oyo. Omusoto oba gubojjeza second national vice chairperson eyatuuzanga enkiiko z'aba chairperson anoonyeza akalulu buli tteeka aliyisa buli kimu akiyisa. Saagala otunuulire ekintu kino nga lenzi zino. Nekolooza nti ekyalidde ne kijja ne kirya lukwago kye kinaaleka gw'omusuubuzi. It's a big joke. Nti gw'omusuubuzi oba omufaaza kuba oli ajja kuga ate we twakwatira wali bali nti oba gwe omukulembeze ow'ensikirano. Webale nnyo Honorable Betty Namboze kubaawo, webale nnyo Honorable Ssenyonyi, Honorable Sewungu, thank you, thank you, thank you. Bino ebigambo bitegeeza ekintu kinene. Naye kati ntunuulira Anita oba mukazi wattu singa teyeegendera mu bino wali weekolerakolera dde ebintu byo ozze kubeera mu bino okoze owoomereze mukamaawo olabe nti awangula ogenda kufiira waka. Ebyo nno bye bimu ku bigambo by'omukulu ono byagenze mu maaso n'okubeera nti annyonnyola eggwanga ng'agamba nti ekyamazima omukyalo ono Anita Amongo bingi ebyabaddewo naye wandibadde mumusonyiwa. Kale lwakiri agende mu maaso n'okubeera nti ajjanjabibwa olw'ensonga nti ng'omuntu yenna yeetaaga okujjanjabibwa ate buli muntu yenna aba n'omusawo agenda mu maaso n'okubeera nti amujjanjaba amutegeera. Naye ate mu kaseera kano nindoze waka afuna bweba nga ali ku house arrest ndowooze waka afunawo treatment. Nkubuulira bino era nga naye wabimanya era nga wabitegeera. Omukulu General Muhoozi Kainerugaba mu kaseera kano nga ye CDF era bw'atyo yavaayo n'ategeeza eggwanga nti omukulu ono omukyalo ono Anita Amongo ali ku house arrest okutuusa ng'ensonga oba okutuusa ng'okumunoonyereza kwe kuwedde. Olw'ebyo byagenda mu maaso n'akola nga sipiika omuli okubeera nti akwata bubi ensimbi z'omuwi w'omusolo
era nga kino kyonna kyazuulibwa okubeera nti poliisi bwe yagenda ewaka yajjayo kumpi obukadde n'obukadde bw'ensimbi ate ng'oba oliawo bannayuganda abali emulago bo bagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima ssente zino nkutegeeza nti oba oliawo nga ssente zino bazifuna oba oliawo nga ssente zino nga bo bannayuganda baga nti bazifuna omuli okubeera nti mu malwaliro temuli ddagala saako n'ebifo ebirala nga nabyo bya bulumi okubeera nti abantu beeyo babitambulamu baba bibeeramu naye nga ku mulundi guno njagala okutegeeza gwe wenna andaba nti ekyamazima nga abantu bano bagenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima bakola ate nga wakati mu kubeera nti bakola buli omu oba oliawo alwanira kifo kye naddala mu bino ebya PLU. Muhozi ono gwe wenna atamumanyi yakulira ekisinde ekya PLU era nga mu kaseera kano yalonze omukulu ono Daudi Kabanda okubeera nga yagenda okubeera nga akikulembera nga ssentebe w'ekisinde kino ekya PLU jjukira luli abadde Secretary General bwatyo ne bamumuzamu ne bagamba nti Muhozi amugobye naye ate n'agamba naye gwe kankuwe ekifo kino ogende maaso n'okubeera nti nga gwe akikulira era nga mu kaseera kano Muhozi ono oba oliawo buli omu yeetu agamba oba kino ekisinde kya Patriotic League of Uganda oba kyekigenda mu maaso n'okubeera nti ekyamazima kikulembera eggwanga okusinziira ku ebyo kuba nti buli ekyogerwa ekyamazima kikolebwa bukolebwe era wetwogera kati n'omukulu ono njagala okutegeeza nti yavuddeyo n'agamba nti kati luguudo ki lwenjagala lukolebwe era bangi batunuya era nga oba oliawo abantu bano nyiza okugamba nti oba betegekera ntebe ya ggwanga nze naawe naye nga kyonna kyekiri nze ndowooza ekyamazima kijja kubeera nga kiggwa olw'ensonga nti kati mu kaseera kano omukulu ono ayinza okuba oba oliawo nga yayiga naye nga mu kaseera kano yeetaaga kubeera nti abuddabudibwa olw'ensonga olw'ebyo ebyamutuukako olw'ebyo ffe bye tulaba nti ekyamazima omuntu ono yeetaaga kubeera nti ayambibwa mu nsonga zino oba ezimu ez'endala kati no amawulire gano genkugambye nti bwe gatuuse ku bantu bakiikirira e Bukedia bavuddeyo ne bakaaba amaziga agajjulujjulu amaziga ag'enjawulo nga basaba omuduumizi wa poliisi omuduumizi w'amagye Muhozi Kainerugaba aveeyo kuba abayambe omuntu waabwe ekyamazima agende mu maaso n'okumuta ng'agamba nti bwe kiba nga ekyamazima ayize ku guno ekyamazima yayize naye muleke agende mu maaso n'okubeera nti agenda mu ddwaliro gyenye kuba okusinga okufa ne mudda ne mugamba nti omuntu waffe abadde mulungi abadde wa kibiina nnyo ng'ayagala nnyo ekibiina kye era tugenda kumuyamba tuweerere abaana be kale tumusaaliddwa nnyo kati nno bo nga bagamba nti ebigambo ebyo ekyamazima mubikole ng'akyali mulamu aleme kufa ate muveeyo mugambe nti omuntu waffe tumusadde nnyo naye kangende mu maaso ndemba mbikuwe mututwala mu first state world mututwala mu global development state tugenda wa question mark protecting against tuli mu protecting again boba protecting again gain yezo toyina ate kubeera ngo protecting ezizo ng'ateza abalala osaanyaawo nsaanye ekintu ffenna kye twetaaga mu nsi Anita Amonge yeetaaga justice nga nange bwe mwanzija mu safe houses ne ngenda mu parliament ne mbalopa mu kooti nange n'oli naye yeetaaga justice omuntu omulwadde agenda mu ddwaliro kyova olaba buli omubadde mubeera buli ssawa nga munoonya abalwadde b'Ebola nga mubabakanga abagenda okuyeekera eggwanga nga mubatwala mu lokodawuni noono
naye yeetaaga mumuwe eddwaliro bwe banaamujjanjabira amagulu ago gatoolokoke agenda kuba n'ebirwadde ebimu nga temubimanyi naye nga badokita be babimanyi mumuwe chansi oba agenda mu nsi yonna etaamuteekako obukwakkulizo agende bamujjanjabireeyo oba agenda Kenya mwagakaani agende bamujjanjabireeyo nze ebiseera ebimu ngenda temumpangako wadde n'11 musawo yammwe okuntwala e South Africa okunzijanjaba naye nga mukimanyi bulungi nti obulumi mbuyina bannayuganda Ssegirinnya wano yakaabanga ng'ali mu kkooti n'ebigere n'abibalaga nti nina ebiwundu bantokyalinze bannaye ngenda kufa mwagera agenda kufa ne mumujja mukomera ne mumfulumya yafiira bweru ekyo mukimanyi tetwagala Anita Amonge bukeere ku makya the right honorable Among bukeere ku makya mutubikire mutugambe nti afudde nga mututwala Bukediya mutuge buli NRM alinye basi eriko basi ya NRM tugende tugende tutandike okutottola buli kirungi NRM kyefunye mu Anita Amonge fe twagala nga Anita Amonge musazeewo afiire mu njuye twagala bw'abanga mutututte eri mutugambe ebibi byonna byakoze mu NRM era yensonga lwaki tumuwerekeddeko mu muziike kubanga muganya okulaga obwenkanya nti naye alina ekintu kyabadde akola bamemba ba palamenti babamenye wano amanya nange mbamanyi bakabanda mulya mu lulime n'olutazise twagala bannange ba MP nammeere wafunye n'obwa minisita kulemerako nnyo oli omu ku gwe baakwatanga okukuta ne ssente era sente zonna bwe zaali badde zikuteeka under arrest n'obwa minisita tewaali bufunye waali badde under house arrest naye nze kinnuma nga mwe mwennyini ababadde balya sente z'omukyalo ono nze kiri mu likodi ne security enoonyerezeeko siryanga wadde n'11 mu Anita amaanyi ogajjawo amaanyi ngajja kulwakuba muli kumanyiga sente ge mwogeza eno Uganda we are citizen by birth not by application abayindi bangi n'abachina abali mu Uganda mubayita ba investor bafunye abamu n'ebifo bali ba minisita fete tubiine ebifo tuli mu nsi yaffe tuba twagala ffe bwenkanya kaswa tuwe emirembe ne tukola ng'enguudo zitambula bulungi nga malwaliro waliyo eddagala ng'abaana basoma nze ne bw'otampa wadde n'10 mba njagala bannange bonna abanneetoolodde oba minisita oba MP oba sipiika wa palamenti oba ani ba permanent secretary nga bonna tewaliwo gwokosa bulamu bwe nga buli omu akola togenda kulabawo buli bwanguzi President Museveni kyemusaba kiri ki nga tumaliriza Anita Amonge the right honorable abadde speaker wa parliament gwayamuleeta nze simulondangako kuyingira parliament waligambye nti walonda omukyalo n'omuyingiza parliament wazza omusango mwali kutemunze kati ffe bannayuganda ffenna tusaba President Museveni awo obwenkanya eri omukyalo ono mujjanjabe oba omuggulako emisango gimugguleko naye ng'omujjanjabi abaddeko wa mu ddwaliro bw'avaayo nga mulamu mutulage nti yazza guno ne guno naye kumuteeka mu nnyumba nga Lukwago ye mutute ne mumusiba nga Besigye mwamukwata ne mumutwala ne mumusiba nga ye mumutwala ne mujjanjaba Anita Amonge ayabaleetedde ababaka abayitibwe mutafunangako na mu parliament ne kuweve ne baddewo eya NUP mwali bajjewo abo bonna ng'abasinga obungi bayisewo anoopozi nga temubafunanga nako mwabafunye lwanita okujjako nga mwagala tukabize meziga eyo nno yembeera ey'abantu obaolyawo bannakya Bukediya nga balaga obutamativu bwabwe nga bagamba nti ekyamazima omukulu ono obaolyawo mwandibadde mugenda mu maaso n'okubeera nti mumukkiriza n'agenda mu maaso n'okubeera nti agendako okwejjanjabako olw'ebyo endwadde ezimuluma. Anita Amonge ono ndowooza kwegamba emiwunyo era bwe bagamba nti ne bwoba wakukukwatira abaana ne bakwata tumujjukirako musaga ey'amabaati yalimuko era gwe bamu ku mannya obaolyawo agalabikibwako ku mannya ku nsonga y'amabaati y'olwo n'alubuuka munne oba mukwano gw'enfanfe Agnes Nandutu ye mu kaseera kano bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti omusango mukamuvi era mu kaseera ako bw'atyo n'agenda mu maaso n'okubeera nti asaddaakayo banne era omusango kakana nga bamukalize emyaka kumpi ena miramba
saako n'ekibonyerezo ekyokumala emyaka 10 nga takola mu ofiisi yonna ey'eggwanga yonna bye yafuna. Njagala okutegeeza oba oli awo bimumala nga Agnes Nanduto. Ninduuza ayinza okuba ali bulungiko singa wabweru ebizibu byonna kati tebikyagenda mu maaso n'okukola ki tebikyaliwo. Agnes Nanduto ono naye byonna njagala okutegeeza mu kaseera kano Agnes Nanduto ono Agnes Nanduto ono mu kaseera kano naye omusango gulinga oba oli awo oba yaguza oba teyaguza, naye kirabika engeri gy'avaawo ne yeetondera eggwanga kiraga nti omusango guno yaguza oluvannyuma lw'abakulu mu ministry oba mu office of the prime minister okunoonyereza nikimusangibwa nti omusango guno yaguza era bw'atyo n'akaligiwa era ng'olwo naye yali mufanfeyi wa Anita Amongo mu kaseera kano asibibwa ewaka kati giweza emyezi ndowooza ng'ebiri kuba okuva ebaalayizibwa mwezi nga si mwezi ndowooza wakati w'ebiri n'ogumu we tulowooza okuva olwo ekyamazima omukulu ono njagala okutegeeza azze yeeyoleka lwatu ng'agamba nti oba oli awo ebintu bino tomanya bisobola okubeera nti bivaawo babijja, naye tusabe omukulu General Muhoozi agende maaso n'okubeera nti ekyamazima oba akakkanya obusungu kuba ekigambo kya Uganda agamba nti nze bukyanga mbeerawo tata tantuzangako mmotoka ya Rolls Royce bwe waafu obuzibu ate nga naye olaba kituufu musajja naye yatula mu ofiisi ye nga CDF n'abala abalamu naye ono bw'aba afuna ssente bwe ziti ate ng'emmotoka ya buwumbi bwe buti biliyoni bwe ziti ssente azijjawa kwegamba nga eggwanga Uganda oba oli awo yalabanga eri mu bizibu bagitadde mu kattu ye nga ye omuntu n'agamba I must take action okusinziira ku ebyo ebigenda mu maaso, naye tusaba buli kimu oba oli awo Anita Amongo tomanya bayinza omukwata ekisa ne bagala ne bafuna obujjanjabi n'afuna obujjanjabi naye nga mu kaseera kano byo byensobodde okubeera nga mbawa mbadde da element man muzzukulu wa Mugema sigenda kubeera wano nga sawula nkusaba genda maaso subscribinge olayikinge ate ogende maaso n'okubeera nti otufollowinga. Mukama abanjagalire.